mawulire ge tuyinawo okuva mu ggwanga erya Rwanda gano malungi ku sayidi emu ate era nga si malungi ku sayidi endala naddala mu nsonga z'olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya DRC wakati w'abayeekera ba M23 ne gavumenti y'eggwanga eya Democratic Republic of Congo. Olunaku olwajjo twakuwadde amawulire mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero nga gavumenti y'eggwanga eya Rwanda yagobye abakungu b'eggwanga erya Belgium nga ne ambassador mu mutwalidde ne babawo essaawa 48 zokka okubeera nga baabulidde ekibuga Kigali era eggwanga erya Rwanda babeere nga balyamuka. Kaakati bwabadde tebunnakya omukago ogwa Bulaaya kye tuyita European Union nabo ne bawongera okukalubya ate mu nsonga baddidde sanctions ne bazikuba ku bajjeno oba abaduumizi bamaje ag'eggwanga erya Rwanda newankubadde ng'ate mu bbanga siddene nnyo olunaku olwaleero wabaddewo enteeseganya ezibadde zigenda okugenda mu maaso nga bwe twakuwadde amawulire gwazaatugoberera. Wabaddewo enteeseganya ezibadde zirina okuba nga zitandika olunaku olwaleero mu kibuga Rwanda eky'eggwanga erya Angola. Kakati enteeseganya zino era mu maaso awo ngenda kukuleetera amawulire biki ebivuddeyo aludda olwa M23 n'eggwanga erya Rwanda bamaze okuba nga badduka mu nteeseganya zino. Kakati wuliriza omukago gwa Bulaaya European Union nga bwe nnakuwa amawulire emabegako oluvannyuma lw'eggwanga lya United States of America okuba nga lyali limaze okuteeka sanctions ez'omutawaana ennyo ku ggwanga erya Rwanda. Omukago gwa Bulaaya Parliament yatuula nabo ne bateesa kye kimu, twagala eggwanga lino tubeere nga tuteekawo obukwakkulizo. Jjukira nakugamba omukago gwa Bulaaya gwali gulina endagaano ey'okugula ebyobugagga eby'omu ttaka nga babigula ku ggwanga erya Rwanda, kyokka baakola okunoonyereza ne bakizuula nti eggwanga erya Rwanda lituguza ebyobugagga naye teriyina yadde ekirombe gye basima ebyobugagga bino. Kakati ne bagamba tugenda ku considering endagaano eno mutual agreement, tulabe butya bwe tuyinza okubeera nga tuginyweza, butya bwe tuyinza okuba nga tugyekenneenya. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire kyekituufu kiri nti Rwanda terina yadde ekirombe gyesima ebyobugagga bino. Kakati wuliriza oluvannyuma lw'eggwanga lya Rwanda okugoba ambassador n'abakungu abalala abaggwanga erya Belgium, ate nga Belgium y'emu ku mawanga gano ga memba mu mukago gwa Bulaaya. Omukago gwa Bulaaya gwatudde ekiro ekikeseza olwaleero bukubirire bategeeza nti kaakati kotandise okukola biri naffe katutandika okukola biri. We twogerera ng'abaduumizi b'amaje g'eggwanga erya Rwanda abawererako ddala bateekeddwako obukwakkulizo okuviira ddala mu mukago ogwa Bulaaya nga bw'ogenda okuwulira era nga bwe njagala okuyitilayitira mu kiwandiiko ekyateekeddwa ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga The East African Official Website nga bwe ntera okugamba tufuna e-paper oba electronic paper nga bw'oyinza okiyita. Wuliriza bwe batugambye EU sanctions Rwandan officials ahead of Eastern Democratic Republic of Congo talks. Omukago gwa Bulaaya gutadde envumbo, gutadde obukwakkulizo obunkenke bweyongedde mu ggwanga erya Rwanda newankubadde olunaku olwaleero mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo enteeseganya zibadde zirina okuba nga zitandika mu kibuga ekimanyiddwa nga Rwanda eky'eggwanga erya Angola. Kakati ate omukago gwa Bulaaya bagamba omukulu ono okukwata ku ggwanga lya Belgium nga ye former colonial master we n'agamba nti amugobye mu ggwanga lya Rwanda mu kibuga Kigali n'abakungu n'abawesaawa 48 zokka. Naffe twagala okumyumyula, twagala okumuteekako sanctions era wulirize kituuseewo okusinziira ku mukutu guno. The European Union EU on Monday sanctioned 9 individuals in connection with violence in the Democratic Republic of Congo DRC, a publication in the official journal of the EU showed. Okusinziira ku kiwandiiko ekiri official ekyavudde mu kitongole kino oba mu mukago guno ogwa European Union. Yogera nakugamba guno omukago gulina ne Parliament kabozze ng'obiwulira. Kakati ngenda kukutegeeza okusinziira ku kiwandiiko kino nti omukago gwa Bulaaya mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero lubadde olunaku lwa Monday ngenda kusoma 17 omwezi gwa 3/2025 baatadde sanctions ku bantu 9 ku bakungu 9 okuva mu gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ekulembera Paul Kagame Rutagambwa. Baabataddeko sanctions nga kigambibwa nti bano baakizudde nga bano be bali mu nsonga z'okutabangula emirembe mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga eryo wakati w'abayeekera ba M23 ne gavumenti y'eggwanga eryo. Jjukira nakugamba nti amawulire gaazuulwa era abasajja bano badde nga bakimanyira nga research zikolebwa. Ekitongole ky'amawanga amagatte kyafulumya report eraga nti eggwanga lino erya Rwanda nga likulembera Paul Kagame Rutagambwa lyakwata amaje Rwanda Defence Forces
amaje agasukira ddala mu 4,000 ne baba nga betwogerera gali ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu provinces zirya 2 kyokka ate amawulire gazze gatulaga wazatugoberera bino tuzze nga tubikuwa nti ate provinces ebbiri North ne South Kivu, ekibuga Goma ekya waggulu n'ekibuga Bukavu ekya wansi, ebibuga bino byawambibwa dda era bigambibwa okuba nti biri mikono egy'abayekera ba M23 bano bagambibwa okuba nti bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda. Kakati wuliriza. Among those on the list are commanders of the Rwanda Defense Forces, the leader of the M23 rebels, Bertrand Bisimwa, and the governor of North Kivu. Wuliriza bulungi nnyo. Mubamu ku bantu abateereddwako envumbo zino omukago gwa Bulaayi be bamu ku baduumizi. Kuliko omuduumizi w'amagye g'eggwanga erya Rwanda, Rwanda Defense Forces leader. Kuliko omukulembeze w'akabinja kana ka M23 amanyiddwa nga Bertrand Bisimwa. Kuliko ne governor owa province emanyiddwa nga North Kivu. Jukira nakuwadde amawulire mabega kaawo nti abayekera bana ba M23 kye batandise okukola bwe bawamba province ezimu batandika okutuuzaako abakulembeze abakkiririza mu mbeera zaabwe, abakkiririza mu nsonga zaabwe. Kakati onaawulira. The sanctions also targeted the chief executive of Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board and the Gasaro Gold Refinery in Kigali, which the EU accused of illicitly exporting natural resources from Congo. Ulirizaho bulungi nnyo wano nga bwe nakugambye. Mubamu ku balala abateekeddwako envumbo kuliko chief executive ow'ekirombe ow'ebigambibwa okuba nti by'ebirombe bya mines, Rwanda Mines, ow'ebirombe ebyamafuta, ebirombe ebya gaasi, ebirombe ebya gold bye bakiyita Gold Refinery mu kibuga Kigali. Omukago gwa Bulaaya kye bagamba nti kino balimba okusinziira ku kunoonyereza bakizudde ng'ebyobugagga babibba mu ggwanga erya DRC ne babireeta mu ggwanga erya Rwanda ne balimba nti basima golodi mu Rwanda. Kakati bano bagamba nti okusinziira ku research gwe bazze bakola bakizudde mukago gwa Bulaaya, bakizudde Gold Refinery mu kibuga Kigali. Byonna bino biri fake. Golodi n'ebyobugagga ebirala babidde babibba mu ggwanga erya DRC nga beeyambisa abayekera ba M23. Kati bano bagamba nti kye tugenda okukola bano tubataddeko sanctions era n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku nsonga ezifaanana bwe zityo. Nakugambye ngenda kukuwa amawulire gano okuviira ddala gye gavudde paka gye tugenda okubeera nga tutuuka. Bino bizze era amawulire gano gagenze okujja nga wakayita eddakiika ntono nnyo eggwanga lya Rwanda limaze okubeera nga ligoba ambasada ow'eggwanga erya Belgium n'abakungu b'eggwanga eryo mu ggwanga erya Rwanda ne babawa essaawa 48 zokka okubeera nga baamulidde nga badduse mu ggwanga erya Rwanda mu kibuga Kigali, ne embassy ne bategeeza nti egenda kubeera ng'eggalwa. Kakati oluvannyuma lw'ebyo waayise eddakiika ntono nnyo omukago wa Bulaaya nagwo ne baba nga baayanukudde mu ngeri y'emu. Kati ki ekiddako? Nkugambye wabaddewo enteeseganya ezibadde zigenda okugenda mu maaso mu kibuga Rwanda eky'eggwanga erya Angola. Enteeseganya ezo zisaziddwamu oluvannyuma lw'abayekera ba M23 ne pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame basazeewo enteeseganya zino baziddukemu oluvannyuma lwa sanctions zino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.